okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN TV kulamusizaako enkyene ya leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala akukuumye n'akusobozesa okubukeesa ng'okyali mulamu. Nange mwebaza kubanga nange mbukeesezza. Kwanirizaako ku puroguraamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Mukama mwatutikkira obubaka obw'enjawulo obunaatuyamba si mu lunaku olwo lwokka naye ate busobola okututwala okutuyisa mu biseera byaffe byonna bye tulina eby'obulamu nga tunyweredde ku Mukama waffe ate n'atutuusiza ddala mu bwakabaka buli bwe tuluubirira obw'obulamu obutaggwaawo. Kale nsuubira nga kya nsonga omuntu yenna okuwaayo ekiseera okulaba ng'obaako ky'oyiga ku nkya kinaakutwala ate mu biseera bye bisigadde. Erinnya lyange nze Ssemambo Peter, omuweerezaawo aliwo enkyene ya leero Mukama gw'asobozesezza. Nja kusaba weewombeeke atuweeyo okusaba nate tweyongereyo mu by'okuyiga byaffe ebya leero. Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde olunaku olwa leero okubaako bye tuyiga. Tuli mu by'okuyiga eby'obunnabbi obuli mu kitabo ekyakubikkulirwa. Tuwe omwoyo wo Mukama tuyinze okubitegeera ate n'okuzzibwamu essuubi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo tuli mu ssuula ey'omwenda. Essuula ey'omwenda ey'ekitabo kyakubikkulirwa nga eyogera ku kagombe ak'okutaano. Twongera maaso okulaba okwanukula kwa Katonda mu bintu ebize bituusibwa ku bantu be. Era ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiriko omutwe gugamba nti temwonoona kintu. Temwonoona kintu. Omutwe ogwo gugezaako okutulaga nti waaliwo obulabe obugenda okutuusibwa eri ensi, eri abaana ba Katonda, naye Mukama n'ateekawo omukono okulaba nti abantu be tebatuusibwako bulabe. Akagombe kano ak'okutaano kwogera ku nzige. Era olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lunyiriri olw'okuna mu ssuula ey'omwenda nga lugamba nti ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi. Yayogera ku nzige. Ne zigambibwa obutayonoona muddo gwa nsi. Newankubadde ekintu kyonna ekibisi, newankubadde omuti gwonna, wabula abantu bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Kakati twagala okwetegereza olunyiriri luno bwe tulaba nti Katonda alinga atangira obulabe okutuuka ku bantu be, naye ate ng'obulabe buno bulinga obulina gye bwolekera ewalala. Kale twagala okwekenneenya obulungi okulaba akabonero kano kiki kye kayinza okutegeeza, era n'olunyiriri luno bubaka ki lwe butuwa mu kiseera kino kye tulimu ekyakakyo kano. Ekisookera ddala kye kifaananyi kituweebwa eky'enzige ekyewuunyisa, kubanga bonna abamanyi obulungi enzige zino locusts zirya bimera, tezirya
era tezirina nnyo bulabe bulala bwe zikola eri abantu. Era twandirowoozezza nti bwe tulaba enzige kandibadde kabonero akalaga nti ebimera ebintuntu bwe bityo bigenda kwonoonebwa eri abantu. Naye ate tulaba nti enzige zino zigaanibwa kuleeta bulabe eri abantu ba Katonda bateekeddwako akabonero. Kale enzige zino bwe tukubamu ekifaananyi, enzige zino omuwandiisi ono yatugambye nti ebimu ku bika eby'enzige ebisukka 50 ebisangibwa mu nsi za Bayibuli, ebiwuka bino bisobola okubika square mile obukadde 18 era bisobola okulya obuzito bwazo mu lunaku lumu. Kakati simanyi kyoyinza kugeraageranya square mile obukadde 18 kuba square mile emu erimu yiika nga 65. Kati olabira ddala nti enzige zino bwe ziba zitandise okwonoona zoonoonera ddala ekitundu ekiwerera ddala. Wano mu Uganda nzijukira emyaka egiyiseeko awo emabega waliwo enzige bwe zaalumba ebitundu ebimu eby'eggwanga mu Uganda ne ziyingirako ne mu Kenya. Naye enzige we ziyita tezireka kiragala yenna wadde n'akatono, tezireka kiragala yenna, ekitegeeza zoonoonera ddala. Naye Katonda agamba nti tezigenda kwonoona eri bantu ba Katonda wabula abo bokka abatalina kabonero ka Katonda ku byenyi byabwe. Tulaba nga Katonda atangira enzige zino zireme kulumba bantu ba Katonda. Olunyiriri luno olwaleero lutegerekeka bulungi singa tuba tuzzeeyo emabegako wali katono ne tusoma mu Kubikkulirwa essula ey'omusanvu olunyiriri olwokusatu. Essula eno ey'omusanvu eraga bamalayika nga bagenda okuteeka nga waliwo obulabe obujja eri ensi, n'eddoboozi eddala era lijja mu lunyiriri olwokusatu nga lyogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa bwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Kakati ekitegeeza nti abo bokka abatangirwa beebo bamalayika be bamaze okuteekako akabonero. Ekigambo kino ndowooza kyeyongera okutegeerekeka nti abantu ba Katonda ababadde bajja batambula mu buli mulembe, Mukama Katonda abadde ayina engeri gy'ajja n'ayanukuliramu ebyo mulabe Sitaani byagezezzaako okuleeta gye bali. Era ne mu ssula eno ey'omwenda tugezaako okukiraba ng'abagamba nti tebayonoona muddo gwa nsi era tebalumba abantu ba Katonda okuggyako abo bokka abatalina kabonero ku byenyi byabwe. So tulaba nti Mukama Katonda abatangira okutuusibwako obulabe. Waliwo mu byafaayo omusajja ow'amaanyi yayitibwanga Abubeka. Yali musajja Muwarabu ng'agezaako okulumba Bulaaya. Omusajja ono kwegamba alinga yali asomye ebigambo bino nti totuusa bulabe ku bantu ba Katonda. Naye yali musajja Muwarabu mu ntalo zaabwe ze balwana, ndowooza bwe mba seerabidde ze bayite eza jihadi, nga bagezaako okusaasaanya obusiraamu okulaba nga bugenda bubuna mu bitundu eby'enjawulo. Ebyafaayo biraga nti omusajja ono
bwe yalumba Bulaaya yayawulamu ebitundu bibiri, ng'ayawulamu abantu abaali baweereza Katonda nga bali ku luuyi lumu, n'abalala abaweereza sitandi nabo ne bakola ekibinja ekyabwe. Era ekibinja kino ekyaweerezanga Katonda nga si kyakutuusibwako bulabe bwonna, naye ate kiri ekirala ekyali ekyabaweereza abasitaani kyali kyakutiisibwatiisibwanga okutuusa nga bakyuse okudda mu busiraamu, okutuusa nga bafuuse basiraamu, oba si ekyo kwegamba babaweese engasi oba omusolo ogw'amaanyi. Kwegamba olaba embeera eno eriwo, totuusa bulabe ku bantu bano, naye obulabe bwonna bw'oleeta butuuse ku bali. Kati ekifaananyi ekyo kigezaako okuggyayo bye tulaba mu kubikkulirwa essula y'omusanvu olunyiriri olwokusatu, ate era bye tulaba ne mu kubikkulirwa essula y'omwenda olunyiriri olwokuna. Essula ezo zonna zitulaga nti Katonda ayingirawo bulijjo mu bantu be olw'okubataasa. Jjukira ekyokuyiga kyaffe kigamba nti temwonoona kintu. Essuula eziddirira oba ez'oluvannyuma ez'ekitabo kino eky'okubikkulirwa zoogera bingi nnyo ku bibinja bino ebyefaananyirizaako bwe biti ebibiri, era abo abalina akabonero ka Katonda ko n'abo abatalina. Bwe weetegereza omusajja ono Abubakar kye yakola, yateekawo omukisa ogw'abantu okusalawo wa we banaagwa mu lutalo luno, either bakkirize okuyingira obusiraamu oba basasule engasi n'omusolo ogw'amaanyi. Kaakati ne mu biseera bino bye tulimu, gwe nange ffe tusalawo okuteekebwako akabonero ka Katonda oba okukagaana. Mukama Katonda atuteerawo omukisa, ffe tusalewo ku mutendero gwa ssekinnoomu kibinja ki mwe tugenda, nga nsalawo ekyokukola. Era okusalawo kwange kulaga omusango ogugenda okuntuukako. Singa nsalawo okugondera Katonda, Katonda gy'agamba oyo temumutuusaako bulabe. Singa nsalawo okugenda n'ebiteeso bya Sitaani oba okugaana okuteesa kwa Katonda, era nange bijja okuntuukako, Bayibuli ebyogera lwatu era eramuza bwenkanya. Kale tulaba nti Bayibuli nga bwe gyetugamba mu biwandiiko n'ennyiriri ez'enjawulo nti mulondeewo, ntaddewo obulamu n'okufa, naye londawo obulamu. Olaba nga Katonda azze bulijjo atuteerawo ekyokulondako ekisinga obulungi. Mukama Katonda ekibi kino bwe kyayingira mu nsi, ffenna twawaba ne tukwata ekkubo ery'omulabe Sitaani, naye Yesu bw'ajja ateekawo ekkubo eddala. Yesu okuyita mu bannabbi be agezaako okulaga abantu ekkubo eddala lye basobola okukwata ne batuuka mu bulamu. Era njagala obbategeeza nti ku nsi kuno amakubo gali abiri. Erimu nga likutwala mu kuzikirira, erimu nga likutwala mu bulamu obutaggwaawo. Ekkubo erigenda mu bulamu obutaggwaawo liri limu. Si nsonga bw'oba olowooza oyiseewa oba oyiseewa, liri limu eritwala mu bulamu obutaggwaawo. Kyova olaba waliwo omukisa ogw'okulondako. Okulonda kiki era na kkubo ki lye tugenda okutwala. Ebyafaayo
bigezaako okulaga bulungi nnyo by'omusajja ono gwe tubadde twogerako nti ekitundu amagye g'Abasiraamu kye gaasaanyaawo okusinga kyali kkanisa ey'Abasodokisi ey'ebuvanjuba. Lwaki? Kubanga baagaana okugenda okwegatta ku Busiraamu bano ate bwe baali basaasaanya. Kale ekifaananyi kino nsuubire tekiitutabule kulowooza nti Obusiraamu tuli mu bukubira kampeyini, naye tukikozesa bukozesa okulaga ng'ono bwe yabateerawo omukisa okulondawo we bagwa n'ebinaavaamu nga babimanyi bulungi nnyo, naffe tulina omukisa okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu ebya Bayibuli okutegeera era n'okusalawo n'okulondawo luuyi ki kwe twagwanidde okutambulira. Bwe tusoma mu by'omumirembe, eby'omumirembe ekisooka, eby'omumirembe ekisooka essuula ey'16 n'ey'olwabiri tulaba Zabbuli ya Dawudi ng'agezaako okulaga bye baayitamu ne Mukama engeri gye yabatangiramu. Eby'omumirembe ekisooka essuula 16 ndowooza nsome kuva ku lunyiriri nga lwa 20 okusobola okutegeerekeka obulungi. Agamba nti ne batambulanga mu mawanga agatali gamu, nga bava mu bwakabaka ne baggukira mu bantu abalala. Teyaganya muntu kubonaabona, weewaawo yanenya bakabaka ku lwabwe, ng'ayogera nti temukomanga ku abo be nnafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange. Kale ebigambo ebyo byogera ku baana ba Isirayiri, biraga Katonda engeri gye yabatangira, obulabe obwandibatuuseeko olw'okubanga baali bantu be, olw'okubanga eggwanga yali alyerobozza, nga Mukama Katonda agezaako okulaba nti tebafuna bulabe bwonna. Embeera eno tugiraba okuviira ddala ne mu ntambula zaabwe nga bava e Misiri, nga bajja ne bayita mu ddungu ne balwana n'amawanga gano ne gali, naye nga tukimanyi nti bano baali baddu abataalina bumanyirivu bwonna mu kulwana ntalo oba mu kulwana okw'engeri yonna, naye nga Mukama Katonda ababeerako n'atangira obulabe bwonna okubeera nga bubatuukako. Era bwe baafunanga obulabe baabanga balina kye bakoze nga bavudde mu kkubo Mukama Katonda lyabagambye batambuliremu, ne balivaamu ne batambulira ate mu kkubo ki? Mu kkubo eddala. Kale kati olw'embeera eyo okulaba nti bava mu kkubo lya Katonda ne batuukangako obulabe, naye nga abantu ffenna singa twewaayo ne tusigala nga tutambulidde mu kkubo edduŋŋamu, ekkubo lya Katonda, Mukama Katonda ajja kututangira ebintu bingi nnyo ebyo byalaba nti tetubiyinza, era ajja kuteekawo omukono gwe nga bwe yakikola ku mirembe gino Dawudi gy'awandiikako ng'agamba nti temukomanga ku abo be nnafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange. Kiki ekiyinza okutukuuma ne tusigala mu kkubo nga ne Mukama Katonda awulira essanyu n'emirembe okutwogerako ebigambo nti temubakwatako oba temwonoona kintu kyabwe na kimu? Zabbuli esooka yerina
ekyokuddamu ku bigambo ebyo. Zabbuli esooka ennyiriri 3 ezisooka zigamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma, naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi, ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo, era amalagala gaagwo tegawotoka, na buli ky'akola akiweerwako omukisa. Y'ani oyo? Y'oyo asazeewo okutambula nga Mukama Katonda bw'ayagala. Asazeewo okutambulira mu kkubo edduŋŋamu. Asazeewo okutambulira mu mateeka ga Katonda nga mwalowooleza mwatambulira emisana awamu n'ekiro. Omuntu oyo afaananako bw'atyo ye muntu ateekebwako akabonero ka Katonda, era bw'atyo n'atangirwa omusango oguba gugenda okujja eri ensi. Akabonero kano ak'akagombo ak'okutaano ke tutunuulira ebigambo bino mu lunyiriri olwokuna we kakolera amakulu nti abo abatangirwa abateekebwako akabonero ka Katonda be batambula nga Mukama Katonda bw'ayagala, era bwe batyo emisango gya Katonda nga gijja eri ensi, bo basigalawo nga bawanguzi. Nsaba Mukama abeere wamu naawe nga okola ebyo ebigwanidde okukolebwa. Mukama Katonda by'ayagala tukole, bw'atyo naye ayinze okututangira emisango gye nga gijja eri ensi, ate tusobole okusigalawo nga tuyimiridde. Katusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza kubanga okuyita mu mirembe ozze okyoleka lunye eri ensi nti ku nsi kuliko abantu bo abasigadde era ne banywerera mu mazima ne batambula nga ggwe bw'oyagala, era bw'otyo ozze nga obataasa olw'emisango gyo egikyalira eri ensi. Naffe nno Mukama tusaba otunywereze mu kkubo lyo, tusobole okubeera ku abo abateekebwako akabonero ko era banava mu nsi eno nga tuli bawanguzi. Olunaku olwaleero tuluteeka mu mikono gyo, tusaba oyongere okutubeera, otuwe omukisa mu byonna bye tukola, era ayi Mukama tubeere wamu naawe ekiseera kyonna, bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Twagaliza olunaku obulungi, ekisa kya Mukama kyeyongere nnyo. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.